awomerwa enkoko talingiriza byerya kubayiga bwe yali agenda teyandekera byapa nakulira kanisa kati sijja kubuuza oba ekkanisa bagitwala simanyi jengo bwe baba bagitwala nga bagibba bubbi atuyite tugirwalire kuba ffe twasama twogera amazima tugamanyi naye bwe baba bagitwala mu butuufu sijja kuteekayo kyange kuba nanyina ebizibu ebimmala ya asinzibwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga gayita mu nnimi zaago kibenga weewaawo ddala nga weewaawo bwetyo bwe tutandika mu buwangwa n'ennono nga tugulumiza Katonda. Abasiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Abenzikiriza nga abalokole n'abalala yeebazibwe Mukama Katonda kubanga obuwangwa n'ennono lwaki nkoze bwe ntyo tebikontana na Katonda. Obuwangwa n'ennono tebikontana na Katonda wabula buli muntu okkirizibwa okusinza Katonda mu lulimi lwo. Era lwaki tubayise wano olwaleero nga njagala abantu bongere okukakasa nti konsati yange weeri eyatudde ku nnono. Konsati eno si ya buwangwa na nnono bwokka nti atagenda mu ssabo talinnyawo nedda. Konsati eno si ya kusamiza bantu nti mujje tutereeze lubaale, si ya kuyita bantu nti mujje muleete ebibbo. Konsati ya kuzza buwangwa na nnono ku ntikko. Bwe twogera ku buwangwa n'ennono tuba tutegeeza okudda ku buwangwa n'ennono mu mpisa, mu nnyambala, okuzzaawo okumanya obuvono obuddo nti buli muntu yenna bw'aba ayina erinnya lye nti nze Lubega oteeka okumanya lwaki gwe Lubega oli wa kika ki, lwaki baali kutuuma jjajjawo yaani. Naye wano ogamba omwana tambula ng'Omuganda n'afuumuuka emisinde tamanyi kye bayita kutambula ng'Omuganda, ffe kye tuyita okulanya. Okitegeera? Naye lwaki nategese konsati eno, lwaki nayimba oluyimba tudde ku nnono, abamu ne bagamba oyo afuuse musamize, ne beerabira nti nali nkunga bannayuganda bonna, oba oli mu Kiga oba Mutoolo oba Munyankole oba Muganda, odde ku buwangwa bwo. Ti Nazzikuno omwana bwe yazaalibwanga baaterekanga akalira, naye kati obuuza maama akalira nga takalina ng'emikolo gyako gituuse. Omwana bwe yazzanga emikono emabega kye tuyita okgenda mu paalamenti omulundi ogusooka nga bamukolera emikolo egimuleetera n'okuba n'omukisa mu bufumbo bwe. Omwana omulenzi baamufugikanga ku kitooke ng'azaaliddwa n'omuwala. Naye kati obuuza n'omuntu omukulu ayina envi n'omubuuza ki kye bayita omwana owookubiri nga takimanyi. So kati lwaki nayimba oluyimba olwo? Kwagala abantu baddemu bategere obuwangwa n'ennono nti amawanga mangi agatusinga obugagga, agatusinga okuba obulungi nga gabeesinze ku buwangwa n'ennono. So y'ensonga lwaki nategese konsati eno eriwo nga 5 Ogw'omunaana wano ku kalenda wennyini we tuli Makindye, nga 6 Mukono, nga 7 tugenda kuba kwa Afroba e Kasangati, nga 11 tuli Lukaya, 12 tugenda kuba ku First Hotel Matugga, 13 tuli Kyotera mu kisaawe, 14 Masaka we tugenda okubeera. Naye nga tusaba obuwagizi bwammwe mwenna bannayuganda, oba oli mu Katuliki oba mulokole oba musiraamu, kuba abasiraamu mumanyi kye bayita kabakandawula, era mu mbuga bw'osanga embuga etalimu byambalo bya Buyisiraamu omanyi oyo tategeera byasinza, kubanga kabakandawula gwe musambwa gwe tumanyi Omuyisiraamu. Abalokole mujje, gwe bw'oba tosinza bya bajjajja jangu osome ofune by'onaasomesa omwana wo ku buwangwa n'ennono. Kuba kati osanga omwana ali mu mmini ali katuuti aweereza empale zirabika wansi, n'osanga omwana awoza nsinza Katonda naye ng'ebitundu ebyali ebyekyama mu bifudde bya lukale. Kati yessaawa lwaki twategese omukolo guno okutongoza oluyimba olwo ate tusobole okugenda mu maaso n'okusomesa obuwangwa n'ennono ng'omukolo ogwo guwedde. Kye kituyisizza mwenna bannamawulire, mwenna abawagizi baffe mu kitegeere, era ne tusooka okwebaza ennyo bannaffe abatutaddemu kasente aba YOTV. Ndowooza mulaba abaana bwe banyumye. YOTV bataddemu ssente, ne twebaza nnyo muganda wange Eva Boss, abangi mumumanyi nga designer wano mu posters bana n'ebirala, naye omu ku bawagidde konsati yange agitaddemu akasente. Ne neebaza nnyo bannamawulire mwenna, bannamawulire mwenna, sijja kumenya kubanga okuva lwe natandika okuyimba senga simmwe sandibadde wano, kuba bangi be nali nabo mu revival band nga kati simanyi oba bali mu nnimiro oba babivaako, nze sibitegeera. Naye nze mwe munfudde jjeno w'akadongo kamu,
era mbebaza nnyo nsaba mugende mu maaso nange nja kubawuliranga ate era katusabe concert eno bweggwa twandisala ente ne tugiryanga nze nammwe oba embuzi kyonna bajjajja kye banaaba bampadde nja kubagabula kuba bakama bange bagabi ate nange ndi musajja atakotoggera kye nnina bwe kiri so ndowooza mu ekirala kutangaaza abantu omukolo gugenda kubeera gutya. Omukolo guno omuntu yenna ng'okkiririza mu buwangwa n'ennono ng'era ogamba ndi musajja mukiga naye waffe nnina obuwangwa bwe mmanyi gye buli ndi musajja muganda ndi munyankole bw'oba ojja wano abanyankole muyina bakaliisa bannakayima ebyanzi mubimanyi bamuleguza bannamalere abasoga mubimanyi abaganda mumanyi obuwangwa n'ennono era nkowoola nga sisosodde oba oli mukulu wa nzikiriza ya buwangwa oba oli mukulu mu wano ng'okulira bya kalica bya wano oba oli Mmengo oba oli luddawa bemmanyi ne besimanyi mbayise nga 5 gw'omunaana ku kalenda wano nsaba mujje naye mwambale ebyambalo ebiweesa obuganda ekitiibwa mwambale ennyambala sijja goba bajjidde mu mmini kuba omukolo gwa kunyumirwa naye ate mmwe abategeera kye bayita obuwangwa n'ennono mujje nga mwambadde ebinaatulabisa oba oli musawo oba oli mukulembeze mu buwangwa n'ennono nga Mama Fiina Mama Fiina nkukoowoola kuba gwe nze nkuze mpulira bagamba Mama Fiina sikulabako maaso ku maaso nkulaba ku TV kati saawa zino nkukoowoola ku mukolo gwange nga 5 gw'omunaana senga kulannama nkuyise nze mu buwangwa n'ennono bwe nabadde nzija sazze kulwana ntalo sazze kusosola bantu sazze kwegulumiza kulembera nazze kukunga abantu badde ku buwangwa n'ennono kojja Kimbowa nkuyise Saaba Kabona Jumba aligaweesa mwenna abatunda eddagala ly'ekinnansi abatunda eddagala nga mukozesa eddagala lyaffe erya wano abajjanjabi mu buwangwa n'ennono mwenna abasomesa olulimi Oluganda kube musomesa kyekiseera muleete abaana ekirungi abaana abamu bajja kuba bawummudde omukolo tegwesittaza muleete abaana bayige ngenda kuyimba ngenda kusomesa ngenda kukola ebyamagero mu buwangwa n'ennono abamu badde tebisoboka banga agezesa ondeetera omulwadde wano oba ondeetera omuntu yenna aliko obulemu mwe be muyita abo abagamba omukolo ogwo lwaki mbitaddewo ebyo ebitandibaddewo njagala kubalaga mu mawulire aganaabeera awo kibeere obujulizi abantu abadde bagamba mbu Ndugga agulirira abantu ne bagwa ku stage Ndugga simanyi apanga abantu ne beefuula abalwadde byenkola mbikola kuba bajjajjange sinze enkola abatuula ku nze be bakola kuolwo mugenda kulaba ku byamagero wano era nsaba bakamera mwenna kuolwo mubeerewo siina bingi nnyo ndowooza abalina ebibuuzo musobola okumbuuza naye ng'omukolo ngutegese bulungi Ndugga mukimanyi yasooka kuba dansa amazina nja kugazina amaganda ngamanyi break dance nsobola okuzina lingala nsobola okuzina buli kika ky'amazina lwaki ku stage ezimu tetubikola nti abayimbi baba bangi naye guno omukolo gwange mujje mbakolera ebyo nzannya katemba nkuba ebivuga solo bass jazz keyboard kwolwo njagala mbalage talent mutegere nti okufuuka jeno w'akadongo kamu waliwo ebyenfudde jeno jengo bwenga senga Sabanaddiini bonna naye jengo nga ye okumusembyayo kandi badde kakodi wadde onsunye naye ngenda mutwalira kaadi ye namugamba dda era ne mu kkanisa y'e Kawaala etikiti zigenda kutuukayo mu bbanga ttono kubanga balina okuwagira nze ndi mwana wammwe yiga yaleka azimbye bye yakola yiga bwe yali afanga ebula wiiki 2 yankubira n'agamba bamweyana bweza nnyo konze bwa mukasa ne maama namukasa n'angamba ngenda kufa naye tosuulanga kyenkuwadde nze nkola nfiirawo okubutasuula linnya lyange n'okugenda mu maaso temumanyi lwaki nkola yansibirira entanda nti genda mu maaso ne kyennakuyigiriza kyova olaba mu bannanga abaaliyo nze kabaka era mu kyaki abantu mbayita bonna bajje ya kati ate ekyaki tuwulira nti nekyaki eri mu kigambibwa okugitwala oba okyogerako kyekintu ekyo awomerwa enkoko talingiriza byerya kubayiga bwe yali agenda teyandekera byapa nakkulira kkanisa kati sijja kubuuza oba ekkanisa bagitwala simanyi jengo bwe baba bagitwala nga bagibba bubbi atuyite tugirwanire kuba ffe twasama twogera amazima tugamanyi naye bwe baba bagitwala mu butuufu sijja kuteekayo kyange kuba nanyina ebizibu ebimmala
yeah. Saabateeka ku kipande olw'ensonga ekipande mba kukijjuza eriyo n'abaliko kati abalina ennyimba ensu ezakafuluma nga bakyali balina saabateekako naye nsaba gwe saatimba nsonyiwe gwe siisa nsonyiwe naye nze nayisa abayimbi bonna bannayuganda asobola okujja n'akwata fooni kasita onaatuuka ku ssaawa 9 ez'olweggulo n'ofuna omukisa oguyimba kuba bwe zinaatandika ssaawa 3 emikolo egyange nja kuba ntandisi obakolako emikolo abagenyi bange yeah. Oli mu kuzimba essinzizo Namugongo lituuseewo? Essinzizo eryo ndowooza ebyalyo tugenda byogerako nnyo nja kubatwala mulambule wendi mu kuliteeka embuga nno sizimbyemu waliwo kye bayita essinzizo ery'obuwangwa n'ennono ne wabaawo ne kye bayita embuga ey'okujjanjabiramu bazzukulu b'abajjajja kati ewenzijjanjabira we wali nsobola okujja Lukaya era ngenze mu bivulu nga ba business card nzijjanjabira mu Nnyendo Lukaya ne Kampala nyinayo branch naye ng'ate embuga eri gye nzimba ndowooza abalaba n'ejjumba Ssaabakabona aligaweesa ayina essinzizo lyazimba eddene twagala kujjawo nti abasamize oba abakkiriza mu buwangwa n'ennono tebalina we basabira Katonda waabwe na kusinza babeere nga omuntu ojja nga tozze kujjanjabwa tozze kuloopa nsonga ya bwavu wabula ng'ozze kusinza na kugulumiza Katonda eyakutonda kuba Katonda ali omu ng'ekkanisa ey'obuwangwa n'ennono essabo kitegeeza kkanisa weewaawo. So nsaba okusasulwa n'okusonyiwa nabadde nnyina kusooka kwanjula management nina manager omukulu bamuyita Lutaya Tobias abamu gwe mumanyi nga Niga Smart Life Promotion yeteekamu ssente mu Hassan Ndugga yenfudde kyendi abalala bagezaako ne bibalema naye yakikutte bulungi kyovala tetunnafunamu butakkaanya kitambula ono ye assistant we muyite Dudu oli Kabona Katongole musajja ow'ente ate nga mu buwangwa n'ennono ya assistant wange wano bwe mba nkola ebyanga mbeera ku kido naye ng'ate mu management mukulu nnyo so omusajja ono aninaanye wano agenda kweyogerako amannya ge musajja musawo mu buwangwa n'ennono musajja muzzukulu w'abajjajja mukkiriza mu buwangwa n'ennono naye ayina embuga ye lwakuba mukwano gwange kuva edda nnyo ate kisangiddwa conference okutuula nga naye waali wana lwakuba nti nina n'ensonga gye njagala abantu bategeere bye bimu ku bindeese okukola omukolo ogwo kalenda nze nazze okulwanirira nga bwe muwulidde nga nnyimba nga nnwanirira omuntu wa wansi mu Uganda nnyimba n'empereza obubaka mu gavumenti obuluma bannayuganda kati n'abasawo abaganda balina ebibaluma ebizze bibakolebwako emikolo egibakolebwako mu nkukutu oli n'ayagala okugobya ku kyalo w'oli olw'okuba mulokole n'ayitira mu bantu ne bapanga enkwe ne bajja bateeka omutwe ku mulyango oli n'ayagala okugobya ku kitundu n'agenda mu erosi tukoye abasamize n'asasulayo ssente ne bajja Chairman n'akutigomya oveeko n'osanga amasabo nga bagookya bw'oba munnaddiini nga toyagala ssabo lireke genda mu kkanisa naye ow'essabo muleke kuba kino kyeyagalire kyensinza gwe si kyoyagala ffenna tulina Katonda omu naye twawula abatume ndeka nze ŋŋende mu ssabo gwe genda mu ekereziya gwe genda mu masigidi naye temuteekawo kuboolana temuteekawo kusosola era kino obubaka mbusindika eri Pulezidenti Museveni ne bakyaliibo b'okola nabo mu paalamenti mwenna abakulira obuwangwa n'ennono nsindika mu gavumenti y'e Mengo nti mulwanirire nnyo abantu ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'abantu abajjanjabisa obuwangwa n'ennono batulugunyizibwa bwe wali okulembera Pulezidenti Museveni tewajja kulembera balokole na bakatuliki na basiraamu wajja kulembera Uganda yonna toboola naye kati ffe tulwanyisibwa eno ne tutafuna buyambi tuba tulabanga abatuboola so nga neyaffe enzikiriza ya buwangwa ye yasookawo ye ya buwangwa bwaffe wano mu Uganda naye omuntu bw'ajjanga mulokole n'asenga w'oli oba omunnaddiini omulala n'asenga w'oli ayagala akugobyewo bugobi ate ng'akataka kw'oli gwe wakagula ayagala bakufoojingeko emisangosango bakusibe lwaki mulwanyisa obuwangwa bwaffe nga neewammwe emizimu gye giri omulokole agamba nti tagirina ajje ku kalenda wano nze muteekeko emikono bwe zitasituka empewo z'ewammwe oyo munnaddiini agamba nze waffe tetulina lubaale ajja akyogere mu maaso gaye ku kalenda nga 5 Ogw'omunaana nze kati tusiŋŋana mwe mujja ne muteeka abantu emikono vaayo lubaale n'alinnya lubaale bw'alinnya ne mutandika wavaawo ani yakusindika
olw'okubanga siddogo biremerako kyembava bakuteeka mu kansoling emabega n'omala oterera nodda lubaale tagobwa ku mutwe gwe yasiima okitegeera kakati fe abamanyi bayibuli egamba nti bwe muliyimba ne mukuba engalo ne musaakaanya omwoyo omutukuvu alikka ku mutwe gwammwe mulyogera ennimi ez'enjawulo mmwe ne mutakitegeera kyali kitegeeza nti bwe tuyimba ne tukuba eŋŋoma ne tusinza bajjajjaffe bajjajja abo bwe balinnya ku jjoba ono n'alinnya eri ono mukasa ddungu n'alinnya ku lyange bamweyana ku lyono kiwanuka ku lyoli omusoga ayogera lusoga omusaamya lusaamya omukiga lukiga omuganda luganda zennimi ezaki ez'enjawulo tutegeere obuvo n'obuddo bw'obuwangwa n'ennono twagale katonda n'obuwangwa bwaffe sizze kuboolanya madiini sizze kulwana ntalo sizze kusosola wabula njagala gavumenti emanye nti mubeekulembera mulimu abasawo abaganda sibasobya okujjanjabisa eddagala lyewano si bakyamu okukkiriza mu lubaale waabwe naawe toli mukyamu okwagala bayuda isikariyoti abeeri mu bawarabu mu bayudaaya toli mukyamu kola kyoyagala naye mutulekere eddembe ly'obuntu sirina gyengwa maama fiina nze muwe ekitiibwa nkuze empulira nti mukulembeze mu buwangwa n'ennono kyova olaba namuyise senga kulannama mpulize empulira senga kulannama ow'ekyogo waki Ssaabakabona Jjumba mpulira nabo bakulembeze mu Uganda wano tulina President Museveni tulina abaminisita tulina ba MP bonna bakulembeze siwe kiri ne bakyamaani b'ebyalo bakulembeze nange ndi mukulembeze mu buwangwa n'ennono kati mukimanye naye nnina ekiti mwengwa kati sazze sirina kibiina bino si bya bufuzi nti numpu n'enaalemu ffenna tuli banzikiza ya buwangwa na nnono era njagala kijjawo abasawo abaganda temuddamu kweboola mubeere ttiimu bwe munaabeera ttiimu gavumenti ejja babalamu amagezi gavumenti etandika obbafokasingako muyige okwerwanirira ni lwaki babasosola ne batandika obbakuba eno ne babakolako emikolo egy'ekibi ne mutayambibwa nti ne gavumenti eraba nammwe mweboola nze nazze sirina sayidi ndi muwaana akkiririza mu buwangwa n'ennono buli mukulembeze mumwagala buli mukulembeze mumuwa ekitiibwa mwena mwena abatulaba tusanyusa obbalaba manya bampita manager Dudu assistant manager Wasani Ndugga era nga ndi mu management ye olunaku lwa leero ekituleese wano eno ku press conference gezaako kunnyonnyola ekikwatagana ku launch yatudde kuno no concert esemberedde ng'ennaku z'omwezi 5 so kyekituleese wano eno kyetugenda okubabuulira